bwabanga katonda taka damigodi oyo asokubiriza bafaani be nze siginako ttabu era nja kusirika nkola ekintu ekirala naye nze natondebwa nga sinyigirizibwa tojja kuŋŋamba nti onsirike n'onvuma ebivumo 889 tekijja kunnuma naye nja kukwata ekintu ekikuluma ennyo kyenja okukozesa kubanga manyi nti kyekikutuma okunkola byonna byokola but sayimo maama nkolamusizaako kajambo sayimo kijja kuggwa tokiraliikirira ati kyobamanya nti sayimo siri mutamiivu ntegeera byonna byokola bitegeera yes siri mutamiivu ntegeera ate n'ekirala nti ensi nayo kukyawa ng'oyimiridde ku mazima katonda abeera wamu naawe so kenzo okyamuliko nnyo singa abawagizi basigala bakyakuvuma manyi kyova nirabaza nnyo Bobi Wine oyo gyolaba era ngenda kukozesa mistake nga ngenda kulya sente za Museveni naye maama nebaza ne katonda yannyamba okupostinga eddoboozi lya Bobi Wine okuva olunaku Bobi Wine yakubira essimu nengipostinga abantu balekala okunvuma kyokka kye nali neetaaga era saamuddamu munyagako wadde n'ekyo nze nina principles zange ng'omuze ngenderako nti wotanumba sikulumba bonnumba nga nkulumba ate nze seekweka muntu kyanyambako nwanira ntalo nedda sina muntu anwanira sina ttiimu enwanira ntalo mbeerayo nzekka ninwana entalo zange nenzziwangula nzekka ate siri pretenda so nokyaluliko as long as lundiko njaddubeerako as long as lunvuddeko njadduvaako sijja kusuubiza nti ojja kumunja kukeera ku makyansirike nga nyigirizibwa awundi buli banaakunyigiriza nga obaddiza yes Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo mu nsonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeke bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 kale kusemba official najjo sinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gy'owangala mu bitundu by'ensi tukubuuzaako ne tukubaza okubeera nga ate otwegasseeko kale Sayimo official wano wetubeera ne twogera ebyenjawulo bye tuba tulina okwogerako nkwaniriza this time around kubanga ate kwoli kale nina chairman Jacob akugizibwe wakigu eyanguwa nnyo nakisinza mulimu ennyukuta ezimu zezitalina mu kamwa kange nazinzibuwalira so just to misplacing ennyukuta yamu noteekawo etalina kubeerawo noteekawo ekwanguyira ggwe naye nga erinnya liri akugizibwe mu Luganda kitegeeza agulumizibwe Yakobo agulumizibwe okay kale nkwaniriza ne mu wiiki eno kulikayo mu wiiki ewedde ne wiiki ewedde badde munyiivu nnyo wiki ewedde mbadde munyiivu nnyo but era ndabudde nti life going on nentambula nekitwazaganya paka last naye nekana naye musajja wange omanyi ennyanja ekutuumira omanyi nolwananako n'ennyanja nekuta nga kinaawe ogimizeeko Yakobo naye teweerekereza nsobola kwerekereza kanabadde ndi awo ngenda okulaba omwana oba katate wali oba mufefe busi wali obadde kingenda okulaba ne fefefe busi akuyingirayo fefefe busi nga ye bambi anoonya gundi anoonya tokability ya shoye ne wamwogerako amwogerako nga era still kisabiddwa nze mwogerako because nanyini channel eyo ye Doni chali wange Don questions ndaba ayiriba bali bamita Don promoter mukubi wa masimu yali mukubi wa masimu yaze mu YouTube bemu ku bantu benakozesanga nga promoting ennyimba z'abachali bange ka Don promoter chali wa fefe bosi nnyo chali wa big talent chali wa
B2C bebayimbi be yali kiriwo Jeizo wejjanzi onesma yayitamu Jeizo wejjanzi mwali mu Uganda ali awo ali nabo ku luyimba lwino zimyaka ng'ebiri emabega ali sotovaawo wali amasiro yewa kasubi yejabeera jagobera Jeizo wejjanzi kuyimba yabivaamu yabiwumula endongo yagaana yabiwumula bamukuba eggulire wemanye eggulire kasi omuntu bali kubanga tewegendereza osanga eggulire tetukulese kyekimu abantu bagamba Jacob nga alwana nnyo entalo ye buli ssaawa yaba ayina gwe bakyokoza buli ssaawa yaba akamunyiizizza kati kankubulemu ekintu kimu nti Jacob nakula bulala Saimu nti Saimu ekintu kyonna nga kiyisawo kyali wange nsobola kikola kati goli munamawulire mulimu ebintu byenjagala okulaga nga at times tusettinga ebintu ebimu for the sake of nti abali eri bafani banyumirwe nga bisetting nze siswakera kumakya kitegera oyani nasaka tosoma linnya kakati eyo waliwo saga ebeera mu entertainment gyolina okuteekamu kati ngeya kankuwa example ya Fefe Bosi talina sente ziranga ekintu ekisobola okutambuza shoye parapase wolokoso nze Jacob omuntu omuwamunkolako nti Jacob nina omutima omubi nga sisse muntu sibbye sireepinze omuntu amanyi kyendi akimanyi omuntu atamanyi andaba obulabi ku social media ez'enjawulo wadde okutwala ekirowoozo kyayagala okutwala nagamba nze natulako n'omuntu omu ng'amaze mu media emyaka 7 teri muntu amumanyi naye kimanyi waliwo omuntu ng'akoze amawulire ebbanga lyonna ng'ensi temumanyi era kivala liri nasanga mukyala Sara Kabenge bana kimugamba nga tuli mulwalire ne mugamba baali bamwogera ku share yani jasime kwera MC yali amayinja ne mugamba yali kubongo bwange nti Sara Kabenge goyesimye oba mu generation yo aba generation ba complaininga ku kikufuula w'amaanyi kubanga ne gwe ba complaininga kuba mumanyi waliyo omuntu nga either mu generation eri waliwo omuntu nga yetafunanga ku breakthrough yadde kukyanga abeerawo bobe bangi nera tosobola bakotogerera omuntu atafunanga bante ekintu kisinga kuluma Saimu kubeera mu media nga teri muntu akumanyi era nga teri muntu akwogerako okitegeera nga ne bwoyogera tekikola makulu kati mbamu abantu abamu boyina okuwa opportunity olabe wafuna opportunity y'okubeera owakabi ayinza gikozesaamu ki nayogera okulaba nti wabanga tali creative osanga ne opportunity gy'omuwadde tasobola gikozesa okitegeera kati bw'otunira nze byenkola nganze nkulyeti nze entalo nyingi nnyo nga fani tasobola zitegeera era nga tali zitegeera naye nga entalo ezo zisookera makyo okuyamba ate abantu benjogerako kyovala nti Fefe yazze nagamba Jacob nina omutima omubi naye nga mu luyimba lwa Who is Who nze yali mastermind w'oluyimba olwo era nze yamugamba nze yali amabega wendi promotinga n'okubira abantu mukole challenge instrument tugiteebeereyo nenjikwata zonna nenziteeka mu program nengamba ani asinze nze yali mastermind yayo Who is Who so katumbamu ebintu bintu nengamba Fefe agenda okutandika kutandika kuweza myaka 10 ng'ayimba yansanga already ndi mu system omanyi kiki ekyanzija kuba DJ ye wali baddeko DJ akena Fefe mu byayogedde nezijukiro naku lumu oba wali ovaawa kat by then senior B I think it was senior B nga ye DJ oba wali ovaane bakugamba toli DJ kat wali ku radio nogamba mpa mixing emu eddakiika 15 awo oba gwakwatamu oli DJ yakwatamu isoka oli DJ wali obaddeko DJ ani amanyi nti oli DJ kati omuntu omupya mu industry soza kutegera nti ndi DJ omulekanga because ate obwe DJ tebabwetimba ne DJ abaako gye yamixingirako somana mixingirako kabula oba oyagala kumanya nze mukama wange yali Mese ne DJ Shiro
bebakama bange mu buli aba DJ bebamanyi kati fefe mwana muto nnyo wali DJ wali okwata bya DJ tesikwana nko byuma nze nakula mu bulamu bwange tebanjoga nange sijoga ondaba wano nze n'okuwa ba DJ opportunity nga ndabye obulumi bwa DJ bwayitamu nakubanga mu club ya Messe nga mpapa asasula emitwalo 2 baiden zali sente nyingi club ki kubanka ene masuba ya jojjuze yawa yana masuba Messe akoze club nyingi ngizo tamanyi ene yatechatte katati ne Messe chimansu ntani kokola ne Messe nga cyane na ku basement nga FIFA cha yavula ushegera ngana kugamba nti ali imbako kati tosoka ngamba nti omuntu atana kuweza myaka 8 asoka kumanya profile we jenvuddeyo yonna tasobola saimo nze okuva ne ngamba kambi male bya DJ obulumi butwayitamu edda bwali bwa maanyi ngosasude bakuwa 15 buli hour gyokuba niyo okuba music ngoyimiridde ngokola hour 3 nofuna omutwalo gumo kitundu okitegera hour 3 weziti gumo kitundu nezi banyingi ono mupota apote saa 10 na mu emitwalo ebi nyingi nnyo ng'oyogedde naye ekintu ekituwaata mu music n'omuteeka mu mutwe headphone oziteeka oti ku mutwe n'okuba music otosigala kyekimu bulongo bwo tebusigala kyekimu okitegeera nentuka ekyo ebya DJ nembivaamu nze gwolaba nakolako bato y'aba DJ biseera kyo da njagala ndaba abakulu baawano basobole okukola bato y'aba DJ mwe mwava Silk Stewart mwe mwava ba DJ Senior B mwe mwava yalimu abantu bangi nnyo Silk Stewart KFM ne mutwala ne DJ Roja yayitira omwo KFM ne twala DJ Roja ne Silk Stewart nesigaza Senior B ne DJ Kat obuzibu wange atali katamba obuzibu wange saga nnyo kubeera selfish nti ate obuzibu bwange bwe mba nayita mu buzibu nga nkula oba mu buzibu nga ndi successful nwana nnyo omuntu wajje wange aleme kubonaabona nga nze bwe nabona enkola y'abantu abagamba nti fe twabonaabonanga nnyo twasasulwanga batandika okukozesa abantu abasasula kati DJ Senior B ye muntu gwe mbadde mpadde opportunity okusinga ba DJ bonna bena nibaddeko nti DJ Senior B mbadde naye newabanga nkoze ekikyamu newabanga njogeddeko mutuna butunuzi ne mulekaawo okitegeera because fenna tulina okukeera makya kweyimusa ng'abantu tulina okwebeererawo olina okubeererawo munno kati mu bwa DJ nentuka ekiranga ndaba ate bikyalina makulu nengamba I think I need to rebrand ate kyandeeta okurebrandinga myself buli lunaku unawulira Miles Lwamiti ng'ali ne Stwaka Baby nenga bakyali bange mulaba nga yasini DJ kati oba oyaga kumanya nze oba DJ oba siri DJ obuza yasini DJ CBS yasini DJ kuba twali tukola ffenna nga tuli mu cinematic production nengamba yasini DJ olaba ebintu bino bitukola kati bijja kutuuka ekiseera bire monotonansi ebinatuuka monotonansi ba DJ ajja kubeera nga bangi ba DJ bangi bajja kutandika okukozesa virtual DJ ffe twali tukozesa PC DJ ne tape ne mixer edda wa mixing ya kumulembe gwa tape tegwa walako tape teba walako na mixing ya kumulembe gwa tape because nze nabeera mu bintu bino nga ndi mwana muto nnyo so obadde je nembunyumula wentu nengamba kati kanfuka singende teye ekintu ekirala abantu kye batamanyi obadde je n'obusigazaako linnya abantu batamanyi kati nezija mu version eya Jacob akansoling emyoyo Jacob aso okudda nawuliza story z'abantu Jacob aso okuddaawo n'ayamba abantu nendeeta oyo nageza kubanga noyo naye ate akuze nenga kangendeko mu politics nengenda mu politics kati Jacob ndiye mu politics nenda kutuka ekiseera nga naye mu politics nvuddeyo ngende ate nveeyo ngende mu kintu ekirala nziba tumekola ebintu byange buli kimu kiwa obudde bwakyo nenkibeeramu naye ate Jacob gwensinga okunyumirizaamu ye DJ Jacob omutuuze kubanga yakoze bano bonna kati oba ntuno omuntu yakajja mu industry emyaka 5 emyaka 6 yakafuna erinnya tasobola kutegeera haso zaffe ng'abantu okitegeera
nomuleka nakola kyayagala okuyisawo kyayagala because nze nzikiriza kankumu kasitole akamu waliwo omuyimbi yayina manager we kati najja ku WhatsApp yange nampeereza oluyimba bampeereza oluyimba nagamba kebera mobile money yo nampeereza $10,000 nafunye $10,000 gyo nenga n'omusajja okamanyidde alowooza ndi wafi $10,000 ku kamanyiro kange n'akajjanja kange kenina n'emputtu zange zenina nenzimuweza nemuteekerako n'enkumi ezo ezijjayo nina manager wamye mugwe nakikola namuweereza $3,200 ane mweza ne balance okumulaga ezibadde ku simu yange omusajja oyo tekyamumazira nankubira esimu nagamba bulijjo bangamba nti olina olugezigezi nga simanyi kati nkulozezzaako mbadde nsaba ojjeko wano ewange nampita ayina kibondi kye kiri eyo nengendayo bwe nagendayo nakwata $20,000 agamba naye nga nti kiki omusajja ntiyagezi kinamugezzaako okumulaga kyekata kitegeera nenkwata $20,000 nengayuzamu wakati we nsogenda kummanyirira wano mpuliriza nemugamba bire ebitundu mbikulekedde kati bino ngenze nabyo bwe nayavuwala nja kujja nkusaba ebitundu ebyo ntambudde ngenze nentambula nengenda nabuuza nemuvubuka ono storage nemugamba ekigendera kyange kikino nze siri mu industry kwagala sente kujja ku muyimbi sente ekigendera kyange kyakumekinga muyimbi nange muganyulwemu ngaafuuse star bwe nagera kumaki ne promoting omuyimbi wo ne sente zijja kutuuka ekirala zikugweko anja kupromotinga nga simwagala njaga kupromotinga omuyimbi nga mwambadde nga mwagadde mu mutima gwange nakwata omuyimbi we nenaka okukuba omuyimbi we nemufuula oluyimba lwe nga luvuga mu show yange mirundi nga 6 nenge ebitundu byange nkyabiina bwoba oyagala nsobola obikuwa bikyalina waka nabitereka tekyaba tukukkiriza nze abamanyi bammanyi nkubulira abamanyi bammanyi ate n'omuntu oyo senga sikinandibadde mwogera naye sijja mwogera ano ate bamumanyi kubanga yakinkola ndi ku rediyo kati bwoba oyagala mumanyi naziuzamuwe nti mu maaso ge nga ndaba nemugamba wendi yavuwala nja kujja nkime ebitundutundu ebyo ngaoyagala omumanya omuntu oyo buuza Duncan omumanyi akati oba mwagala mumanya nze manyi olemu omuntu gwenkolagana naye nga sikyali wange buuza seniyabbi bwoba oyagala mumanya anandikubulidde omuyimbi naate omuyimbi sijja mukugamba naye nga kyoba omanya nakikola for the safe nga njagala atekako respect on my name nga wawulya Jacob awulya ntiisa era still namutekamu entiisa nga wawalina ekintu kyagala muyambe muyisizeewo tasobola kutandika $5,000 nga Jacob mbadde nsaba nkolye kino omuyimbi wange ajja kujja kuyimbira ku Big Zone wona wona omwagalira nga kyenjagala because omuyimbi wajja nanyimbira ku Big Zone eri bafaani bange bawuliza programu yange nanyimbira ku Big Zone nanyimbira ku Jogies nze ku lwange mba nfunamu. That was my message. By the way, Jacob ebintu ebimu bagamba bikyasinze okuba nga byetwa conflict wakati w'abayimbi ne ba presenter bwe buvulu bwe mutegeka. Omuyimbi agamba bazijjako ssente oba ontegeera okupromotinga oluyimba kati ate batuuse baagala ate era n'ekivvulu nyimbe kyabwereere awakyasinze okuva obuzibu wakati w'abayimbi ne ba presenter katono nnyo. Nana habe mouthwash tulina akasiri afaanana bwati gendo berenga ate omufuna mu maduuka gonna amannyo gakuluma olira side emu oli ebyokyo ebinyoga bisanyalaza amannyogo. Nana habe mouthwash ajja kubanga ate kuyambako nkusebe berenga ate obanonyako kale Wildlife Million EU batika bizigo okwijja mu ggwanga eya South Korea neggwanga eya USA bagamba nti baba skin erina complications okutandika ne Apple ngenda kubanga tuhandolinga kizibu ku kizibu tugambe nti nno gwe wali weeyerusa ebizigo nebikwocha oba nebigaana nga tugamba tukozesa ekizigo bwe kingina bbanga mbibalagako wano naye kakati mwena nange olina complications ezenjawulo ku skin yo ebizigo byanafe Wildlife Million iyo bijja kubanga bikuyamba bagamba genda ku website yaabwe ya www.wildlifemillions.com okusobola okubeera nga ate
details zonna ozifuna bawansi awo tulinawo enamba yaffe ya WhatsApp baweerezeeko message bagambe skinny yange erina kizibu kino nekino saba kunyambako bajja kubanga ate bakola ki bakuyamba naye gwe ayagala okwetuukira Kampala tuli ku Kochi Towers Kochi Mall awo mu kibuga Kampala opposite City Square edduuka baliyita Care Center osekubanga atusangawo ate twaguddewo edduuka ery'amaanyi mu abanaafuna omukisa okulinnya ku nnyonyi tuli Vienna ku My Hive Shopping Mall nawo osobola okubeera nga ate otusangawo ebyo ne bitambula bulungi kale kansuke nkumbuzeeko ne bannaffe ba Kampala Polytechnic Mengo bagamba nti ne balina intake eya 2024-2025 era nga bawadinga national certificate ne national diploma balina gundi ezenjalo programs ezenjalo balina day balina evening balina ne weekend kale kakati osobola okubeera nga ate weewandiisa mu programu ezo zonna mu ezo okusobola okubeera nga ate osomesa omwana basomera emyaka gibeera 2 school fees waabwe mulungi nnyo atandikira ddala bano ku mitwalo 5 n'okwambuka kusinziira ku course gy'osoma kale Kampala Polytechnic Mengo bakwiye ku namba yaabwe y'essimu kale zino ziba zitazikakoza bags kakoza musibaali mukomera ekigo gy'asinzira n'aluka ebisero bifaanaganako bwe biti osobola okukola order essaawa zino beera nga ate ebisero bino mbikutuusaako awooli mbiina bingi mu stock nekyoyina idea yonna gy'oyina nga ya craft asobola okubeera nga ate agitukolera tuwe ku ssente bambi yonna gy'oli mbeyanza nnyo mwenna abagenda maaso kubeera nga batuwa ku ssente kale owayi awo njagala vaawo naye conflicts zammwe ab'amawulire n'abayimbi ziva nnyo ku buvulu ate nga baba bayimba mubajjako ssente kankuwa ekyokulabirako on record siinayo muyimbi era mpaddeko ssente ku promotinga music we wazira nine ekintu ekigamba nti bwoba oyagala ku radio kwembadde nkolera music wakubibwe nga tosodade n'ekikumi kola endagaano ne radio etya nti endagaano ne radio ebeera ne night zaayo nights ziba zitunulidde show yange nti tugira kuteeka olimbawo ku rotation nga lozanya emirundi nga 16 oba 10 gwe kyolina okukola kujja kubeerawo nga radio ekwetaaze oba nga nkwetaaze fe tuzanye oluyimba kambuze corner dance yali yani corner dance ya radio nze nali host just wa show ni wano radio weviridde kumpewo yes era esemina yo dembe ya hostinga nga yo okay kyova obulango bwali bo basigalako kati nali supposed to genda kubeerawo because contract yange nedembe yali eweddeko nina ino genda okubeerawo because I was the vessel of the show era bakusasula it was not about money nze muna history yanyo sente blood yakobe ekibuzo kyekimu tebansasula it was not about money so it was about my repetition ku stage wajja n'okola najja nenkola nze yasembayo era abayimbi bonna benalina contract nabo bakyali bange verbal contract nabo nti nkuba oluyimbalo nendipromotinga beerawo ku show yange gyenkoze bajja ne bayimba bino ebintu byogamba nti no ba DJ ba radio presenter DJ radio presenter bwaba akujjako show bwaba akujjako ssente ate nga ayagala omuyimbire bwerere kiba kikyamu kiba kitegeeza oba bw'ojje wa Saimo akusaba ssente akola emirimu gye kyokka ate Saimo bw'atuuka okwagala gwe okola emirimu gye ate nayagalira okole gyabwe ekyo kiba kikyamu nti Saimo nze ntunulidde nnyo industry ya Uganda baana bangi nnyo babadde mu kuyimba nga tebalina adde n'ekikumi naafuna oluyimba najja nakwegayirira nagamba njagala mbeere muyimbiwo nga wononawo neetaagira nja kubeerawo nokwata oluyimba lwo n'olupromotinga n'okola buli kimu n'okwatako n'emikwano gyo egikuba ku media endala oluusi n'okwata ne ku ssente ezizo where it is necessary tugeze nze mbadde ntambula ekiro nga ngendako Catwalk Casablanca wonna womanyi nti wabeerawo abantu nentuukawo making sure nti nva bakuba ennyimba 7 ez'abantu benjagala mu mutima newanga oli sikyali wange newanga oli takimanyi kinkatakatako mbadde making sure nti oluyimba lwa Musuza lukubibwa mbadde making sure nti oluyimba lwa Lema lukubibwa mbadde making sure nti oluyimba
lwa New York kyali wange tukubibwa wonna gye mba ntambulidde nzija style kati ali muzira nzija n'engulya DJ tugeze Red Bull oba bia ne mga kyaliwa mpisizamu ku bayimbi bange akokunywa kaako okitegeera kyekyo kye bayita enkolagana eya gentleman agreement n'ebiseera bisinga obungi nti abayimbi bafuuka ba star bajjamu ekintu ekyenjawulo nti byonna byomukoledde nga bafande banaba mutegeera abyerabira ne bafande baba tebabimanyi. For example omwana gwayita Fefe namulabira ku Gravity Omutujju. Gravity Omutujju yamundeetera abayimbi bakoze mix ya kayima ka million Gravity yamundeetera nga Jacob nga onkutteko njagala onkwatireko Fefe. Gravity singo oba ngo oliriyo ne Gravity simujja nkwade n'ekikumi naye Gravity ye muntu gwe mbadde nga nti Gravity nkwetaaga wano najja nanyimbira n'agenda nganze omulimu gwange ku making sure nti Gravity appearinga bwagenda n'akuwola ebbanja gwe nawo omulimu gwo ku making sure you give back. Fefe bunatali ku mulimu atandise okufuna ssente nga akoze who is who. Sente awo nakatandika okujja bwe katandika okujja ng'omanya abayimbi nti omuyimbi baidenya ina Alafat nze ne Alafat tetukwatagana manager Alafat tetukwatagana ninga simuyinako buzibu kati awo wewajja obuzibu awo nganze ate obuzibu bava ku Don promoter inanyini eya Mostins obuzibu ate gubava nakyo va mulinze ku channel yo kwenyini kwenjaga omubuuza benjaga omubuuza kubanga yagenzi namukola ki namubuuza ate nga obuzibu bwange ne Fefe bava ku yenyini kubanga Doni nze nafuna obutakanya ne Fefe ne mwesonyiwa ne ngamba nti munabi Doni promoter nakomawo ne Fefe mu party 2 kyovola sisobola kena kyakubulya history y'ekyo ekintu okujja nga ndine Doni kubanga Doni gwakubiriwa Fefe nnyo kati tuvaayo eyo otugenda munomo reality mulimu radio ezimu ezikola swap deal n'abayimbi nga radio so okuteeka olunyima ne ziri tujisa nga kyetaaga yo radio kyetaaga gwemba nina jangu koleki onkolere noyo radio ezimu ezina swap g'obulango nti jangu nyimbira ebivulu byange nja kuwa obulango in return ng'olina show bw'obanga tolina show olimbawo njadde okola ki njadde oteeka ku paaple nga omuntu ali greedy nga muyimbi ali greedy tafa nnyo ku gentleman agreement eyo gikola ki ogituukiriza because teri kintu kisinga kubeera kizibu sayimo ku promotinga muyimbi namuguza namwagaza abantu nati kisinga okusesa nti bafa nti babeerayo ng'omuyimbi abeera upcoming bate bamutaddeko maaso naye DJ presenter aba mutaddeko amaaso namuguza bafaani kati wafuna bafaani nemufuna olutalo wakati wo gwe n'omuyimbi bafaani balowooza nti gwe olina omutima omubi omuyimbi waaba ali spidi alina omutima omulungi naye ng'ate omuyimbi oyo time yatuuka nga talina bafaani ng'ayagala amaanyi go omuyambe mutunda abantu omuyambe mutunda eri abantu yagondanga yeyamanga ebintu bingi byatasobola kukera kyakukola ki kutuukiriza nze obuzibu bwange bebe kulu lwaki yankyawa bava kulema namakula Lema nakola oluyimba lwe bayita toggwamu ssuubi lwalimu abayimbi bangi essaawa zino lwalimu Lema namakula Nava Gravity Omutujju Eddie Kenzo David Lutalo Resignature Maureen Kabasiita Don MC King Saha Alito Tami bamitano no udi nyumbani Dan Flavor lwalimu abayimbi bangi bebe kuli yali ampalema yangamba kintu kimu nkugidde nnyo omuyimbi wange okubeera mu bayimbi Jacob abayimbi bajja abayimbi ku mulamwa nkuwadde omuyimbi wange mutwale ayimbe omuzze mu hostero ku video go olina okukola buli kimu olina omuguli okuva ku ngatto nengoye zagenda okukola ne saloni golina ogisasula nenkola buli kimu musuza gyakwanira Lema saali nayo bebe kuli yankyawa omwana oyo
yamutsangawo nkubulya bebe kuli yanchawo binkubulya reality olimba lwagenda okuggwa olimba lwali lwakalwa likwatagana ku musuza lwema mu mazzi bebe kulu gyanchawa kyava ku kintu kimu nti nakwata omuyimbi wakwata omwana we nemupangira ye alowooza nti omupangira ate nga osobolwa mwali nnyo osegeera ate kyewuza nenagendanga ewoyo gayi mulema yekweka naye gasema nti badde etinga omanya ddi nti beekwana nategeera nga maze nga ndabye lubuto kunamubuuza owaayi soka ombuulye ani okutegeera ngaavudde mu Gagameero kubanga awe bifi yange nebebekulu yatandikira nali sikimanyi ate nze mu bantu bonna abali mu luyimbo bali bantu basatu benali nsobi benali manyi era natangira nnyo abantu abo mukwana n'omusemberera Hudaman bwe yagenda okusemberera Rema wanyi wa lugono ngamba Hudaman toyina wadde ekigambo ekimu tokyogera musajja atu n'omulemesa nemulemesa owokubiri yali saha yali saha yali si threat nnyo bali abantu Dan Favor yali Hudaman nani omulala musuza alingako akusatu mu bantu abo ani amisa teyalimu walukakati yalimu sibajjukira bulungi nnyo abayimbi abo naye nawo namala Rema okushootinga audio ne video namukwata nemuza kuki kostero ebisigadde byonna saamanya wagye byayitira kati ngenda kuddamu okulaba omusajja ntaddeko embeera bebe kati ate mpulira Rema yavuddewo mu Gagameero yagenze mu Big Talent yasooka mu Big Talent nga tanagenda wakayemba nembuuza omuyaaye owa storage ngamba asi bituufu manze mumanyi nga asi bituufu nasooka kati nga bwengende ewuwe ate oli yeekweka omanyi otya nti yeekwese gwotala because ngendo bimanya byonna wenamutuuza nemubuuza kyatandika kitya nagamba ojjukanga wajja newoti nga neekweka nga saagala ondabe Rema yakubuulira wenkitegeereraawo kati nemmanya kati bebe kulu okunkyawake kona kuvudde kuki kati bebe kulu yakola gwa kukyala nga takubuulidde nti nkukyayirwansonga neeno bebe kulu tasobola kubulira nsonga nze kyemwagalako aliriyo oba takwagala takwagala asirikawo busirisi akulagira attitude nti sikwagala wenategeera ngamba okay naye ate nga bebe twali tukola endagaano bweti bebe kampromoting Gagameero n'ennyimba zo bwemba kwetaaza jangu nange ombeererewo bebe kuuli emuyimbi yakwata hamaye nga yakagituusa nalina ekivula emitiyano eyo n'agivuga zwi kugombolola wadde n'amafuta wadde omusajja n'atuyana ku stage samwade n'ekikumi n'akwata hamaye n'agenda by then yali atabuse ne bakiwoko ate nga bakiwoko bakyali bange balabidde mu Gagameero tufuuka bakyali nga so akeera maca kuvamu bakiwoko nga so akeera maca kuvamu ne bebe kulu nga nokola ki okubisigala wadde nga baali bafunye obutakkaanya yes kakati amaliriza okuyimba mpita bangaba blood watimbe bukiki kugundi ku posta nange waki wakikozere mugamba ndi presenter nabo mbakolera kyebalina okunsasula kunyimbirako manyi bavudde mu Gagameero naye tonsuubira nti osobola promotinga nga promotinga kubanga oli kyali wange nagamba bategere nti industry eno banyonyone abagenda nti industry eno si yamalala ate industry eno olina gigenda mpola era twamaliza sheeyo bakiwoko nembesalako nensigaza bebe wange kati bebe tukyankalana because of that process yali awo ensonga ya Rema eyo era tuvaayo nze beef nyingi nnyo ze mbadde nazo mu industry naye nga beef ezo ziva ku gentleman agreement mwayogeranga abantu tebiina bwino abikakasa nti yes kati omu ku byo n'abivaamu kati bava kalumanywera waliwo omwana omulala gwe nalabye bamwita Ddiiro oba omumanyi
Diro mukubi wa masimu promoter Diro mukubi wa masimu Diro oyo era afira ku case clinic nenkwata sente zange ningenda ne ku muzindaalo gwa radio ne bagaba bannange omukubi wa masimu munnaffe ali mu buzibu mwene gatteko okukyusa obulamu bwe ntandikidde ku sente zange weziti ne tusonda sente tuzitwalya Diro ne Diro yakoze video ng'agamba ate nze mukyamu naye nga Diro amanyi buli kimu ekigenda mu maaso okitegeera kati mu entertainment industry mulimu ba hypocrites abatasobola kunywerera ku bigambo byabwe ba presenter ba DJ abayimbi ba manager ba producer baani zinakolako oluyimba olulala olwa sirimu olwa maama obutasiga mwana sirimu omuyimbi omu nangamba jjamu gundi ne gundi otabajjamu sigera kuwa video olimba nenduvaako nakona tukola mu studio ya Kenzo Reverb yali Baby J ate ya Baby J nakolera lwa cancer era nenchawa Baby J lwa luyimba olwo n'ebikola bya Baby J nti Baby J twatuka ekiseera nemufunira omulimu gwali Busoga nga tulina okugenda naye kime deposit nti deposit yanamukima yalina kuyimba Saturday twagenda ku Saturday mukasera wayimbira tombuuza nyezo amazo ziyimba kati Baby J otwatuukayo goli neyekyanga bafana kwanza era tutedde bafana weyekyanga nenegayira Baby J nenfuka nenga Baby J musajja nakakuwe mutwalana onyambe ogatekaawo Baby J yagaana kyokka nga tuvudde eno kukima deposit wa Saturday mitwalo nkaaga waliwo muwe mitwalo 4 okubikira ne kuba bintu by'abantu ayimbe mu kifo kya bafana nafukamira nazataddemu amafuta ninegera Baby J yagaana kati kitegeeza nti awo mwate mujja kukola ku week eddako yagaana agamba nti baba bafana bamwadde kakadde bampe miliyoni ezo nenkubira kati MC kati nemugamba MC kati sinade n'ekikumi nimbadde nsaba mpe ku fiye naleta fiye nayimba nagala show y'omusajja baleme kuba bintu bye ningamba musajja Baby J tetujja mukozesa tumuveeko for information gatalina na mafuta gamuza Kampala aganyaga nekwata nengamba kati simuntwaleko netugenda bakati kati tuba tutuuka tuvize miliyoni nga 5 fiye atugamba bade nze ndi muyimbi temusobola kweka muyimbi munnaffe wa tuddeyo omuyimbi tumuwa amafuta emugamba fiye musajja aganya emitwalo 4 just okuyimba okugattako ovudde ku papo yali either papo party oba kivulu kya malo kyekyali ejjinja ku Trans-Africa ovudde eri nojja nonyimbirako ye nzivudde naye Kampala aganyi atuse kugundi awo akanga ina manager maganyi agandi tubasabe 2 aganyi gwega nkwate emitwalo 10 njimuwe gy'amafuta ngaganye emitwalo 4 fiye yatuvugiza emmotoka netuddayo mabega nakwata emitwalo egyo nagiwa Baby J wadde n'omugamba weebale tiyamwebaza omuganda ozo otegedde fiye netuvuga emmotoka naga omusajja muwadde emitwalo gyange wadde n'omuganda weebale tiyamwebaza netudde Kampala so buba buntu butono bafaani bebatamanyiiko buba buntu butono ba media personality banamawulire bebatamanyiiko buba buntu butono mwebasayimo bwemutamanyiiko wazira ne busparkinga amawulire faani neyegeziwaza nnyo neyefuula nti naabumanyiiko nnyo neyefuula nti nno omuyimbi gwalabye nga sita amumanyi neyerabira nti omuyimbi okumulaba nga sita wali ate abadde aseesaamu abadde akola buli kimu yafuuka sita okitegeera because tukize tugaani omuntu yenna alya wakola ate omuntu tolyazamanyanga entuuyo ze omuntu ng'akutaddemu obudde omuntu ng'akeze eki kyova nabuzza Diro nemugamba Diro nkwewuunyiza kubanga Diro bwe bakusiba Arua ne bakukuba eriiso lino ne likyuka ne lidda sayidi zeeno nze eyakuwa obuyambi kyaliiwo yakuleka mu kkomera ate gwokodedde vidiyo gwotaasa tubadde tukola omulimu gwegumu mu gurupu tulimu abantu 9 naye onkoledde vidiyo nkwewuunyiza naye neyanziza nnyo taata
Mukama Katonda akuddizeewo kitegeeza nti wemba nze musobya Mukama Katonda akuddizeewo bugwe musobya nanze ate ye wabanga ye musobya Mukama Katonda ajja kunziriza naye ajja muwa ekyalina okufuna bino biri mu art kabe art y'emizannyo kabe buli wamu kabe mu mupiira mwemu omuntu asookera mu kyokuteka mu nkambi tugeze n'akuteka mu villa ng'alina influence naga omwana n'asamba nnyo kamutwale negayire mulindo bana mwegayirani n'akuyingiza ne bakuteka katebe tosobola kera macha kusasula muntu oyo ekintu kyakoledde nyachali wange bamuyingiza mu club football mujisajja kugamba omuntu yamutwala ne bamusayininga emitwalo gyali $5,000 $5,000 $5,000 naye ng'omuntu yamujja gyonna gye yamujja n'amuyingiza mugundi mu mupiira teyamuwadde n'ekikumi wadde n'olwataano naye nga yakozesa influence yo olw'erinnya lye olw'omukwano gw'oli omuntu gwamumanyiiko namugaa nina omwana amanyi muwa chance n'amuwa chance n'afuuka owakabi n'amwerabira naye saa zino njogerera omuntu oyo naye tali bulungi because oli yamukolomera bina obisamalizinga kiri ekintu kyolina okumanya nti buli woolaba presenter nga promotinga nnyo omuntu oyo muntu abayako n'ensonga akyamupromotinga tamupromotinga verbally amupromotinga because alina ekintu kyamwongerako naye era kyovala nti abasajja nga babebekunze mbawa ekitiibwa nti bebekuli ye muntu gumayogeranga naye ekigambo wano n'akituukiriza even if kiri writing kiri in written oba tekiri in written ng'akituukiriza nti bebekuli ye muntu owenjawulo mu industry alinganga David Lutalo yomulaba I think yomukuba ba artist abali mu Uganda afubye okulaba nti buli muntu yena amwetolodde amufaananamu atya bw'oba promoting oluyimba lwe bw'oba otambuza nnyimba ze bw'oba osaba ennyimba ze bw'oba omuyirawo omubiri akuyirawo omubiri David Lutalo buli muntu ali mu kibiina kye ng'atambuza ennyimba ze alina emmotoka takola sente zikuwa waati agamba nkozesa ofune sente oli waddembe okuntegeka sijja kujjako sente wazira oli waddembe okutunda shoyo gyenkuwadde n'ofuna sente n'okolawo ekintu ekyenjawulo mu bulamu bwo ng'okozesa ki azirunga zokukola ekintu ekigatta ku bulandi yange bantu bangi nyo babadde n'abayimbi ng'amukolera buli kimu naye ng'omuntu abeera ku booda naye ng'omuyimbi akyusa emmotoka esooka eyokubiri eyokusatu naye omuntu akola donki waaka abeera ku booda kabe nga mukazi kabe nga musajja ng'atambulira ku booda awo osegera oluusi ng'atambulira mu mmotoka ye naye ng'omuntu oyo bw'omulaba mulabanga olaba nti bw'olaba omuntu oyo manya n'omuyimbi waali naye nga tasobola kukola nti omuntu ono kamukolera ekintu ekyenjawulo nange kyannenyumirizaamu kyova leera mpa nnyo respect ba B2C nti manaje waabwe batandika bonna ne bamugulira emmotoka ne bamugulira poloti ba B2C bazimba abantu bonna babeetolodde bali mu bulamu obufaanagana ng'obwabwe wadde bali basita example yemu gyenkuwadde eya David Lutalo nti David Lutalo buli mwana ali mu kibiina kye alina kapoloti mama office nateete yamuwasho n'akola saaluni eyiye ko bali bamukozesa gwe bayita omukwano ogwe bayita omuntu okujjukira bani amamubeereddewo ng'ensi yonna tinamubeererawo abamuwana bamusuuta nga tebanamwagala ani amulera ani yakeera ku makya omukuteekako amaanyi mangi ensi omwagala kubayita okujjukira kwatamu katono nnyo tugenda bumulamu katono nnyo tufune obulango buno then tukomewo naye bwe tukomawo tugenda kulaba kwogera ku ngeri of course byonna biriwo bituufu naye tuyinza kumaliriza tutya obutakkaanya ebisobola bira wakati w'abamawulire n'abayimbi ate in case in point it is you. It is me. Katukomewo.
kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ali e Uganda genda ku Care Center, Coach Mall, Kampala. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp ku 0772 38 1305. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Okyali kusema official najo sinzira kubanga ato tulaba yoge kubanga to subscribing ku mukutu guno. Thank you so much abatulawo najo musinzira kubanga ate mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannanga bulango tuzanya abantu mugende mbawagire abatuwakka sente mutusobola kwiranga ate tugusa omulimu ne gutunyumira. Jacob wiki ewedde omanyi ku nsi olwajja na mmere ne gundi walubulirako na mmere ne Farida ku nsi tewali kintu kizibu nga kulwana na muntu ng'asirise mumwakikwata bubi olaba tewali kintu kizibu kulwana na muntu ng'asirise kubanga ekisooka public eswala tefuna mukisa kumanya sayidi ki sayidi ye kati ate gwayogera sayidi yeeyo eba emaze okwogera. I understand buli muntu yenna asobola okuba n'obuzibu naye like everyone was like naye Jacob ndowooza kimala. I understand osobola okubanga walumwa oba walumwa kubanga osobola it is an assumption walumwa naye olwo omuntu kwotasobola kwega kati gwe ne musuuza mulinga omwami n'omukyala mwezaalamu abaana kiyinza okubeera ekizibu okusonga ku achievements ze 10 n'otayogera ku musuuza achievement zange 10 ojja sangwa ina bigambo ng'alina waali muve mu bigambo Simon osanga naye bwa Simon muve mu assumptions kati kankuwe mu technique emu ekintu kyali mu kukola nze yakimugambo kikola ninze manyi ayogera era manyi nti mpuliriza kati tomumanyi kati nze nkumukubuulira nze manyi ayogera era manyi anziramu nti bw'okwata abantu abamuliko nga banvuma nze mbamanyi abatumi kwa nga manyi akisobola okukikola gwoyinza okuba nga oliyeyo gamba simanyi tayogera biki nze manyi ayogera kankuwa example gwamanyi nti owa bulijjo takiraba kankuwa example baliko mu meeting emu kwaliko ne Iblake nga batudde awo n'agamba Jacob oyo n'emotoka gy'alina nze yagimugulira naye ng'alimba okitegeera naye kyannuma nti ba Iblake tebaŋŋamba bakyali bange anti mpuliriza omuntu omulala ate ali mu kibiina yankubira ngamba yiina ekyali wange nze amazima ngamanyi waki kiriwo ekiti nemugamba yoyo bw'atyo ba Iblake baali bakimanyi ti emotoka yiyo ba Iblake kyaliwo oli kinganga okubanga nawe olina ngamba emotoka ya Jacob gyavuga nze nagimugulira sijja kigendamu nnyo era n'omuntu asobola kyogera ekyo simulinako buzibu kwanza kyemmanyi ekyandiko bw'osanga omuntu nagasa emotoka eyo gyavuga mukazi yamuwa ssente naye era kisoboka kiyinza okubeera ekizibu Jacob okukomyawo ebigambo ebyo ewange oba ontegeera bakiyinza n'okuba omutima gwe mwakireeta Simon omuntu ena ng'akogeddeko ekintu kubanga kyoba omanye kumiti kyawoomu mu bantu 10
musokubamu mutaso kwatibwa kenaga ene Jacobo era naye nacheta mu lugambo naga ne Jacobo mpulidde ekintu wekiti kubadde ko gundi kituufu okitegeera nachetedde mu mutima gwa kituufu bakikyamu nabuuza naye kumanya okuva mu ggwe kati mubaba abantu batogera naye nga tumuze mmanyi bawogera kubanga mu industry muno nafuna okutakanya ne babbitu sibajjako ku radio ya olumu ne creatinga atmosphere eri matu g'omuwuliriza nentekawo nti Julia ayagala kunkuba bikonde mu studio ne Mr. Lee nenkubakuba emmeeza wende ngamba katulaba ovudde eri oyaga kukola ki Julio kati omuwuliriza we yawulira programu eyo nagamba ha olutalo luli muki mu studio lukabuka kati tiimu ya Betus neyimuka netandika okukwata ebifaananyi byange netandika okunvuma mba ndi awo nga ndaba bataginga nenumba Mr. Lee nga bannange tiimu yammwe nga ate nvuma story ki nimbaweza screenshot nimugambye abantu banveeko Mr. Lee nalwawo okunziramu nenumba Bobby Rush naga kankinonyezeeko kankinonze ngera kuddira nenkubira ne Enoka naga mbadde sikimanyi kukubira kyeyamanyi wa batwala naga Jacob mumuveeko Jacob bine byapeninze oli Jacob temumutegeera ffe tumutegeera mmwe omulimu gwammwe kupromotinga music sikukola kuvuma abantu nga mukosa brand yaffe muda chikazali ngongo banya post zonna zali zivuma nezivaayo zonna ninga ngame management yamu eyababitusi nibazijjayo zonna kachagala kungamba obuje Simon ngogamba nze Gagame yanvuma nga nalumba bebe kulu mugaba Gagame wanvuma ni abanvuma bachaliwa obera nabo si kirungi kwangu okuvuma omuntu gwekiranga ekyangu nekibi lwayita mmeka Gagame naye batandika okukola ki bebe okumuvuma the same applies ku Nuupu abaana bavuma mu Nuupu awo ninga sokugamba gundi yanvuma ngamba soka gune banvuma okitegeera benyini abamu ku bo ate basale kuba ne badda wali in skin ne batandika okukola ki okuvuma Bobi Wine ne mukazi we okitegeera kino ekintu kiba set mu system y'omuyimbi abakimanyi era omuyimbi asobola okuddiranga nti nokatani gundi etatwagala mumuyisemu eggaali ne bakuyiikira ne bakuvuma nade ndawo nga ndaba ne kabebika omukulu katadde posti nti omusajja ono gwolaba simanyi emisana asobola okubeera mu kabebike nenga katira bando kabebi wakagala nkaddemu nengamba sijja kaddamu munavudde naye ku ssimu wangambe Jacobo muntu mwa abantu amu botalina kuwamanya Jacobo kintu kyokola si kirungi okuddamu abantu amu nze kinewunkya kiri kimu kyokka mwagala nze nsirike nfire mu muzannyo guno linako nfire mu muzannyo guno mbere nze katonda ntomda sisobola kusirika kalawo kibaŋŋambe mbadde basimayi mwe basinga omwe mubeera ku lives ekiro tetuba twebase muge oba agenda ku live yali yaki oba baliko baanyawo kwaliko Mako yadeshi kwaliko gwe Mako Kasige oba Ntambi n'abalala baliko naye omanyi kiringanga omuntu yakola jjoko n'agamba nti singa omuntu akeera kumanya n'abagamba taxi eno yabwerere egenda mu kibuga ne mulinnya mutuuka mu kibuga omusajja efo ky'okuyimiriza taxi n'agivuga n'agitwala ebutabika mugenda okwekanga omusajja abatwalawa obusungu bwe mubeera nabo muyinza obutasobola kwawukana nabaki nabalalu kubanga asinga obusungu akuba ente bagamba katoli eddalu lyalina anatera kukuba mayinja gwe bakuba mpiso yaki yayo asamba olugi ne bamukuba ye asawo n'agamba nze kansiki buleme kukuba mpiso bagamba kati ate oyo asirisa eddalu libeera ki kizibu kakati Jacob osobola okubanga oli mutuufu ne time bwetuuka nga katutalo otandise okuggyako amatabi ensonga lwaki nagambye nti Jacob abantu botalina kuwa budde ekisooka otandika okuluzinga point kati kankubulemu ekintu kimu sinywa mwenge simanyi sikulabanga sinywa mwenge njaga nagivaako mbeera soba 24/7 byonna byenkola mbikola ntegeera kankikuddiremu byonna byonna bankola
obambi enjogera byosanga ku mikutu mbikola ntegeera live eyo kwaliko ambassador nabagamba yavaako obuzibu byonna bino kwapeninga yakoze yali ku live eyo nangamba Jacob nkusaba byonna bino byapeninga byava kunze naye nkusaba bambi obirekeraawo ambassador nagamba nemugamba ambassador nsisobola akera macha tebina kyebingasa nsobola bireka naye nze kasita okera ku kyokundaga nti naate osobola okuba n'omwana wange gwenzaala ekyasinza okunsesa nti babita Mako yabifudde bya muzannyo ebintu biri serious ng'azanya munnamawulire nesitagenda nnyo kikulu kati kyanyambye ku live okwabaddeko ambassador kwennyini yavaako obuzibu ne kubaako ate Dennis gutwale mu group yemu n'ambassador oyo ne Dennis yakulaze nina ku live tayogera mazima ambassador najja namugamba muna bye mwogedde si bituufu kubanga obuzibu bwava ku ye tebwava ku nze naye saagala sho ambassador yayagala sho ate ambassador yetayagala sho yabwereere okitegeera yali ayagala sho nga ssente ambassador oyo gwolaba yeewola ssente mu manerenda yesajja kugamba ssente nyingi n'akola ekivulu yakola sembabule eyo n'akola ssente nazizayo mu bamanerenda ezimu ne zigaana bwali buvunaanyizibwa bangenza yali abakulira okunoonya procedure engeri gyeyinza bayambamu diiro baamukuba ne bamusiba Arua ne bamukuba n'emmunye enzirugavu n'ekyuka n'etunula eno nga tasobola kutemya waati ng'eriiso ya already abalugala baamukuba okumujja mu kkomera ne bamanerenda bamujjako yali nze ayagala ne bamanerenda nga tujja zinoonya tuzisasule kati mubamu ebintu ebimu nga ndabira ddala nno omuntu atunda obulimba eri nze okunfuula omubi saimu sijja kusirika nze mugandi because Jacob oyina ekyokufiirwa simanyi oli mukulembeze to hell with the bukulembeze amazima gaba mazima siri Yesu nyiga ng'omuntu atinyaganya omuntu okwogera ekyamazima dani okulimba omuntu walimba nvayo nenjogera saganya omuntu kudda okukola ki simanyi mba mpulira ddala nga njabikamu bibiri ate problem gy'olina eri emu okuleka gwe wavayo nogamba nti dira amazima agamanyi ekyasinza okunnuma diro yavudde amazima gamumye okwogera novanegundi nogenda okumaliriza ku saidi eyo tolinayo muntu labayo sooka ompulirize twali abantu 9 mu bantu 9 ambassador nange ffe twavaayo omusanvu ne gusigalayo nze kyanzijayo ate kyava ku ambassador we yakikola omukulu n'amuddamu nze nekimpisa obubi nenvaayo kati ambassador ono ye muntu gwosobola okubuuza exactly what happened nakunyonya kati bali twasobola kukubulya amazima because ekisookera ddala omukubo yamuteeka diiro yamutwala ku case clinic namujanjabisa nasasula part of the bill esigadde twazisonda busonzi kati gwomusubira ayinza kwogera ki kale omulala gwe bayita laga piper era nize video ya laga piper tasobola kwogera because laga piper n'engato ya musuza jambala sojambala oshegera laga piper ye muntu aludde ne musuza mu bantu bonna bali mu bigera kubanga ye nkimanyi amwagala nnyo naye kati nze nembeera omu bwati nga njogera amazima sifaayo benserowooza ki I don't give a damn because mpeeza katonda wange amazima gange yanteeka kugego katojja kuŋŋaira kumaca kimanyi abantu tebamanyi amazima gage bafuula beddembe amazima ganfuula weddembe nganze omuntu mpulira nga ndi comfortable ekyanyambye singa nawulidde mu bantu bonna bembadde ntendereza nga ntino mu bantu abali mu group obuzibu bava ku ambassador babwegaana nandibadde mukyamu naye ambassador zinagamba deshi nze yavaako obuzibu bwonna era neetonda ajjako bansonyiwe kubanga omwana oyo nze amanyi kyeyayitamu omwana yava ku muti waggulu oyo n'agwa waggulu ng'ateba bbaana ku sente ezize oyo ambassador ku sente ezize n'ava waggulu ng'atimba bbaana nankubira esimu naga Jacob ngudde kuva ku muti nalina waka nenvuga emotoka kino nengena nemutuukira wendi okitegeera kati gwe tosobola kutegeera bulumi bw'abo abaana abamu basirika because bamanyi nti basobola okufuna akagaati enkya naye tebagijje bajja kukafuna
nze mukulaba okwange nemukulooza okwange nemukulaba okwange tebajja but byonna bino byandisamalizinga bullet temunumba sijja balumba wemunumba ze sijja kulumba mmwe njalumba abatuma kubanga abatuma mumanyi mu media ajja kubalaga nemba mutajja kwogera nize manyi ayogera Saimu omwana we wanvuma nekutukenga nti Saimu omwana wanvuma yali ku kamera Saimu bwokimanyi nti anvuma sikyo omusajja omukulu alina n'amaka osobola munnenyeza bisimini munenye gy'obonti se Saimu mu industry muno mulimu baddame gods ng'agamba nti nota mwana yava eri nakubira omuntu omu essimu n'amugamba jjo okengire saddakayo omuntu omu oyingire bwa Illuminati n'akwata akambe natta muganda we n'akwata omutwe n'ava gye yava n'anoonya omuntu oyo twamulaba mulimu baddame gods nga oyogera ekigambo n'akigenderako mulimu baddame gods nga wosirika busiiswati alina okutegeera ddala katonda wange kati oba alowooza ki nina okulwanira katonda wange abeere mu baddame gods gye bali abalina amaanyi mu ndowooza z'abantu abalina amaanyi mu ntegeera y'abantu ng'alina wasirika busiiswati amugamba nti no kati for example kamera asobola okubeera awantu waati n'atuna butunuzi waati bala bamubeerako nategeera kati kabiri ntayagala oli ne bagina baga nti manyi soka oveewo wano naye ng'atunudde butunulizi mu attitude kabe President Museveni asobola okubeera awo n'agamba watcha ne bategeera kati tayagala ekyo kyoguseki ne bagina baga nti wayi kiveeko kati baddame gods balina amaanyi okontrolinga bafaanizi baabwe baddame gods balina amaanyi okutegeera abafaanizi baabwe baddame gods nabanga tayogedde example gyenkwadira babitusi ndi babitusi baddame godi b'oku nsi bafaani baate baali bakakamu ku ngeri gingenali mpeerezaamu ku radio ne batandika okunnumba saatuukirira bo natuukira baddame godi ziba ne bagamba mugambe bafaanizi baabwe ganveeko baddame godi ne bagenda ne bagamba bafaanizi baabwe temuddamu kuvuma Jacob bakirekaawo tebakiddamu kati bwekyola ngamba nti omusajja takunyega talina butajja kwogera buli kapere amwetoolodde wanyega mba manyanyeze because for example contract yange ya monitor egamba kyonna kyenkola ku mpewo kikwatagana ku nze era omuntu aba ansuwinga tasobola kusuwinga monitor asuwinga nze ng'omuntu okitegeera wagamba waki kiriwo ekityo Saimu kye kintu tusobola kitegeera kyempita olunaku olumu ojja funa faina omuyimbi ajja kuvuma ojja kakasa nti abayimbi bonna baba babimanyi bavuma naye ngane yatumalize tufundikire bwetu olowooza kino kubanze namu ekirowoozo nti kyonna kyokola okikola lwa bulungi kiina kuggwa kitya kubanga kijja kuggwa kati kino kiri simple olutalo lwa good life nange lwalimu okutwala n'obulamu olutalo lwa kamiliyoni nange lwalimu okutwala obulamu this is a simple thing ekitasobola kutwala na myaka 5 bwabanga katonda wo taka damigodi oyo asobola okukubiriza bafaani be nze siginako tabu era nja kusirika nkola ekintu ekirala naye nze natondebwa nga sinyigirizibwa tojja kuŋŋamba nti onsirike n'onvuma ebivumo 889 tekijja kunnuma naye nja kukwata ekintu ekikuluma ennyo kyenja okukozesa kubanga manyi nti kyekikutuma okunkola byonna byokola but Saimu maama nkolamusizaako kajambo Saimu kijja kuggwa tokiraliikirira anti kyobamanya nti Saimu siri mutamiivu ntegeera byonna byokola bitegeera yes siri mutamiivu ntegeera ate n'ekirala nti ensi nawe kukyahwa ng'oyimiridde ku mazima katonda abeera wamu naawe so kenzo okyamuliko nnyo singa abawagizi basigala bakyakuvuma manyi kyova nebaza nnyo Bobi Wine oyo gyolaba era ngenda kukozesa mistake nga ngenda kulya sente za Museveni naye maama nebaza ne katonda yannyamba okupostinga eddoboozi lya Bobi Wine okuva olunaku Bobi Wine yankubira essimu nengipostinga abantu balekala okunvuma kyokka kino ali neetaaga era saamuddamu munyegako wadde n'ekyo nze nina principles zange ng'omuze ngenderako
nti wotanumba sikulumba bonnumba nga nkulumba ate nze sekweka muntu kyanyambako nwanira ntalo nedda sina muntu anwanira sina tiimu enwanira ntalo mbeerayo nzekka ninwana entalo zange nenziwangula nzekka ate siri pretenda so no kyaluliko as long as lundiko njaddubeerako as long as lunvuddeko njadduvaako sijja kusuubiza nti ojjako mwenja kukeera ku makyansirike nga nyigirizibwa awundi buli banakunyigiriza nga obaddiza yes more fire omuliro guzikiza muliro at times waliwo ku kiseera ebisinga wennewefuula omusiru naye akambeekeko omusiru ntuni ensiwa gyeraga era okuba nti wate wefuula nnyo omusiru ate balowooza kulowooza nti oli musiru nze Simon unali nakajambo kulembezi nagenda nensaininga emundu piston nenjiteka mu motoka omwo naye olunaku Allen Skin weyansalako emakindi obwongo bwange bwonna bagamba funa emundu eyo unabala okugenda Allen Skin nakwata emundu y'abasajja namagamba mwata emundu yamwe yiyo nenjizaayo nesagizaayo nti ndi mutiitiizi nagizaayo because manyi kyensobola okukola ng'ogirina kati nkubamu akafaananyi singa Allen Skin akuba oba abantu bebankuba oluyi oba ekikonde nandidduze mu motoka kuba nali manyi weeri nenjikokinga nenfuluma nenkola ekintu ate bafaani babayimbi gwe bakikoze tebakutwala nga muntu ye akikoze gwe batendereza okitegeera kati byandibadde bingi nnyo nengamba Jacob nenjenazaako nengamba kansigalayo bamunongo naye nakuddamu ngifune nagikuta kuba namaze okulaba kirungi ogifuna kubanga naye oli ekimwoyaza kubeera namundu nakuddamu ngifune oba anoonya zi trends bangambe nekyalaka Jacob anoonya trending kati nze sina radio trading terina wenyigatizaako nti nesente zenjifunamu sime bagenda kuntimba wasayimo kati mbamu ebintu ebimu sayimo ate nga olina experience mu mawulire omuntu owulira nga ayogera waatu manya muto muntegeera muntu mundaba y'ebintu sina bwe bagenda kunsasulira singa mbadde ku channel yange nti Jacob nina channel yange ya YouTube gyenjogerako byonna byenjogererako nti njagala channel eyo efune abagobereza bagigoberera sigiina njogera mu channel yo wetaba channel yo channel ya Duncan wetaba channel ya Duncan ya Don channel ezo oyo channel ndaba kunjogerera omwana wajja atya okunja ku interview sikola omanyi lwaki because sina history nabo kati nze nsobola okugenda na kitayimo ekinnuma ku mutima because oli mu media omanyi njogera ne Duncan because abaddewo from day one njogera ne Don kubanga abaddewo from day one gwe mbulya channel kyenda kubisanga tewali channel ziryazo nina amanya kukola channel yange kubanga channel kugula YouTube channel yabwerere era jeri nesina budde bukwata channel yange giteeka ku content era gwajja nambuza ekibuzo si wotambuza kubikwata ku bulamu bwange sibikuwa era sibyogerako wambuza bikwata ku bulamu bwange mbyogerako because zaine biri mbulamu bwange katonga nti njagala okutuninga kuli muki nfuna muki nga ntwendinze do I get paid? I don't get paid. I don't even get any single coin from trending. Kati mbamu ebintu ebimu muntu wawo byayogeza nga ayogeza buto nga tamanyi sinawe kinyambira tekinawe kintundira sigamba nti ndi mukuyagayaga nnyo njagala kutunda programu yange abantu bagiteekeko amaaso amatu si kyekyo kati nkubulyamu kino Simon nkubulyamu kino radio dembe nebanga ezikomye nebanga tekomyewo nebanga bampise nebanga tabampise ndi waddembe okugenda ndi waddembe obutagenda Simon super yampita nagaana yes nagaana because yali yagala kukozesa DJ Jacob omutuuze oli DJ akuba endongo nabivaamu ebyo si super yekka mulimu ebintu binewuunya kati dembe anyway kisinza mu ntegera y'omuntu nze ntegera yange endala ne Simon ntegera yo ndala kati omuntu agamba nti Jacob mbikola because njagala ku training anfunemu ki do I get paid niyo manyi ekintu kyenjogera wano waliwo omwana akiwuliriza
nintasayo omwana omuwe nti asobola kinana. I don't give a damn about kufira kinana because nze ntunya nnyo Bible sayimo mote mutunya Bible nze ntunya nnyo Bible nti Yesu wabanga alina amanya gatukwata abantu bono bafuula abagoberezi be naye alondamu abantu 10 n'abantu 12 mulimu abamu mulyamu olukwe si mulimu abamu era ayamulyamu olukwe abamwegaana balimu abo abantu naye abantu abo Bible besinga okwogerako bali abalala basirika abatalina kyeboogerako teboogerako nnyo kati tofaayo as long as osigadde ku mazima bw'onoyogera amazima bw'onoyimirira ku mazima ojja kubeera bwogu mu nsi n'ekikulu kiri nti omulambo gwo Katonda ajja gurisiivinga atya ayisaluti yoyo kyamaani atumugambe kibanna senga onsanze nga ja Simon tadde nkote simu yange ndi ku live ya TikTok yange oganja Jacob osanga anoonya ki bagoberezi neto ojja kunzanga nkola live olwensanga nkola live nga nyomba ku live nakola live emu eyomba yali ajo era yasembayo mu bulamu bwange bwengenda ku live nkola bintu birala nnyo channel yange ya TikTok kuliko ebintu birala nnyo channel yange ya Facebook kuliko ebintu birala nnyo channel yange ya Instagram kuliko ebintu birala nnyo channel yange ya Twitter kuliko ebintu birala nnyo bire ebintu mbikola mu channel zammwe kwanga mwe mujja mumbuuza ebibuuzo nga nnyo wado yagansirike you can abstain no I can't sakola bwentyo ekyokubiri era betukubuuza byotuddamu biva ku mutima gwo yes kitegeeza nti okusirika watu nafuna kufunye mukisa gubyogera kati wakyolagala nemikulu nengo oyagala obyogera bwombuuza ekintu nakula bulala osobola amalizo sigera kyogerako never nali okukuttako omumwa nze sitya kwogera kintu kyonna kiri ku bulamu bwange kitegeeza naawe onyumira obyogera nope sitya kwogera kintu kyonna kiriva ku bulamu bwange ekiva ku ntobe y'omutima gwange azirongaza ekintu ekyo kino omuntu gwe kiyamba kapishi mwelaba